Abatuuze mu disitulikiti y'e Bundibugyo naddala mu gombolola okuli Kirumya, Bubukwanga, Ndugutu ne tawuni kanso ya Bundimulombi bali mu kutya olw'enjatika okulabika mu ttaka mu kitundu kino. Ekitundu kino kizze kiggwamu okubumbulukuka kw'ettaka naddala mu kaseera k'enkuba ennyingi. Kati bano baagala gavumenti ebaweereza abakugu mu by'ettaka babalabule nga bukyali bwe kiba kyetaagisa beetegule. Engwangu y'amatandika eyiikwa yena mwasa yamalya amanyumba wesaidi nguma. Abudu Malungula omutuuze ku kyalo Katumba mu gombolola ya Kirumya y'omu ku baakosebwa okubumbulukuka kw'ettaka omwezi oguwedde ng'ennyumba ye yalugenda. Yabeeyabirya esaidi nguma twama kiminya tumbwine engwangwa ekeesubulirayo beetu twatukinyaho engwangwa y'amakomikyesa y'amatasasi okwindi saidi. Embeera y'ono teyawukana n'eya Valeria Naiti Isiyoni ono ennyumba ze nnya zaayonoonebwa okubumbulukuka kw'ettaka. Kutandikira mu musiri gwanje kwangu kukukalyala wikahane musiri bugwakagenda mwaka gwisiye nagira nteba hakene na bustamo. Okusinziira ku Abraham bamweterebye ssentebe w'eggombola ya Kirumya amaka agasoba 40 mu kitundu kyatwala gaakosebwa nga n'oluguudo lwokka olugatta eggombola ya Kirumya ku ya Bubukwanga lwakkamu ng'era okugendayo kibeetaagisa okwetooloola. This as you are seeing here, the whole of this place was a flat area and there were only houses and this was the road that was coming from Katumba to Bubukwanga. And it is the only road that was connecting us. But as you can see, it was completely cut off. Ng'ogyeko kino n'ennimiro z'ekirime kikooko ekyettunze ennyo ensangi zino nazo zaakosebwa. All the gardens of cocoa plantations, cassava and other food crops and cash crops, they were completely affected. Ono alaze okutya nti ettaka likyeyongera okubumbulukuka olw'enjatika ezeeyongera buli lukya naddala sizoni y'enkuba bw'eneetandika. And now the fear we have that now the all of this, as you are seeing, those cracks and these houses as you are seeing, they are almost also going like when it again rains. Robert Tibakunirwa ssentebe wa disitulikiti ya Bundibugyo ategeezezza ng'okubumbulukuka kw'ettaka kuno bwe kusannyalaza eby'entambuza y'emirimu mu kitundu n'okutuusa obuweereza ku bantu. It is not only affecting the communities but also affecting delivery of services from government, because whenever there is a plan of constructing a road in such an area and when you put the funds there, you find that when the rains come, those roads are demolished completely by the landslides. Alaze okutya ku njatika ez'amaanyi eziyinza okuvaako okubumbulukuka kw'ettaka. The whole hill, the whole mountain with a distance of half a kilometer has a crack, and this crack is threatening because you can get a stick of 10 feet and drop it there. When you drop it there, you see that the stick is still going down. That means that crack is so deep. Wano wasabidde gavumenti okuweereza abakugu okwetegereza embeera mwe bali babawabule ku kiyinza okukolebwa nga tebannagwibwako kibambulira. Now that it is shining, you also see the landslide taking place. So we are failing to understand. Technicians need to come on and take a study about this place. Kinajjukirwa nti mu Desemba 2019 abantu 16 be baafiira mu mataba agakulugusa ettaka mu disitulikiti ya Bundibugyo. David Bukenya, wane Bundibugyo.